mu kuyimba ekitambiro ky'emmisa eyasoose mu buwummuze bw'ebikira mu Rakai, Bishop Henry Ssentongo akuutidde abavubuka okweyunula ekereziya ng'ekkubo erinaabatuusa ku mazima n'okubeera obulungi. Asabye okubeera abakakkamu okusobola okutambula obulungi mu bulamu obwabwe obwa bulijjo. Era atuwa n'ebitone bye okubeera abakulembeze okujulira Kristo byonna gye tubeera n'emirimu gyonna gye tukola. Ye Bishop Kosima Kaboggoza nga ye ddiini w'ekigo kino asabye abakristu okukolera awamu ne Bishop Ssentongo okusobola okukulaakulanya ekereziya eno. Era Bishop n'atugamba nti yalisobodde okuwummulira ewaka gye bamuzaala kubanga azaalibwa mu parishi ey'e Kalungu. Kyokka n'abeeri n'agamba nti mwe nabalabaalaba dda wano sigenda kukola ki? Okwetolooza obulungi akatambi okugenda okutuuka nga kaggukidde wa? Nga kaggukidde. Oluvannyuma lw'ekitambiro ky'emmisa eno, abakulembeze e Rakai okubadde ssentebe Robert Benon Mugabi awamu ne minisitule y'ebyobulambuzi Maria Lubega Mutagamba basiimye ekya Bishop okuwummulira mu disitulikiti yaabwe era okwe kusaba banna Rakai okumuwa obuwagizi bonna baddaabulule ekitundu kino. Butakoye tawummudde nti agenda kwebaka mu kitanda, agenda kutandika ate era endala enyuma ey'okubanga akola ekintu ky'ayagala. Awo nno bwe tuba nga tugambye nti abantu bagenda kuwummula, temukyeraliikirira abatakooye naye ate wabaawo okukola ekintu ekirala. Waliwo omuzungu watuuka n'agamba nga tokyalina value addition ku kintu ky'ogenda kukola kukyogera ekikola. Kiraba nsonga lwaki bakubadde okyogera ekikola. Abantu ab'enjawulo basiimye okuwummula kwa Bishop ebikira ng'era Ssaabakristu Tom Balojja mwategeereza nga bwe kirina kye kiraga eri ababikira.